Rema Nanakula amanya bampita Liam the voice boy humble nkusaba simanyi oba humble request yange nakkirizibwa naye bw'aba nga gyali nga ndaba nandisabye mu meeting ekokko ne bwe zibe dakika 3 kuba be bamu ku bantu benzize neegomba mu industry gwe ngamba nti wuuno nabyo yagala omugamba nga biva ku mutima ya nga biva ku mutima gwange na ne byenjagala omwebaza ye ng'omukyala kubanga man otunako mu music wa Rema Nanakula n'otula ne music abadde mu industry it's quite a kyanjawulo omuko ate mukazi mupambanyi tewali mwaka guyisewo nga Rema talina hit olina oyimba romanyi olina omwaka gumanyi nga talina hit so njagala ntuleko naye twinteractinge manye ampabulemuko kuba kati bo baluddeko mu industry. I need to see that side abasajja mba meetings ennyo so I would like to meet Rema Nanakula if given an opportunity. Mpulire voice boy wonyeze kubire njagala eddoboozi mpulire ana jinfukamiza ne kuba kyasabire omutima gwo gwolina kugume buli ekikutegayo kimale kuba manyi bikawukyobera bebi manyo balaba abasinga okunyirira babalaba bakulaza amakula nga bakulaga besina kusuubiza newe ndiwazikoze njagala bazigago gakaze kurebiroto byoniranga nyito moyo kulisigala gukuranira newe niwe sinjisibula kulisigala gukuranira manyito moyo gukuranira. Wow. Ladies and gentlemen, Allen Cruz is my name, Cruz exclusive. Gwe mutu tusinze dokubanga ate otulabira. Tuline muyimbi Liam voice, the voice boy. Mvubuka mto ayimba bulungi ayine eddoboozi eddungi ate ng'era abakyala mwasiima ne mutongoza ne mugamba nti 2022 okuva mu 2022 n'emyaka egisigadde yabaye bayimbira ennyimba ez'omukwano kale n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki tumuleese wano ayina olimba olupya tujja dwogerako but bingi nnyo ebiri mu bayimbi ate nga bangi tubalaba nga basita naye nga tebabisobola. Liam, soko obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikirawo. Yes, abatulaba ku Cruise exclusive again amanya bampita Liam the humble voice boy. Yeah, ndi musanyufu okuba wano omulundi omulala. Because this is not my first time. Yeah. Liam, oli muyimbi amanyi okuba ekivuga. Oli muyimbi piano ogimanyi nayo? Yeah, nakola production, audio production. So I know how to play a piano, guitar nsobola okugizannya bulungi. Nsobola n'okuproducing music. Ndina mu kuyiga birala saxophone, violin, nsobola okugizannya, yeah. Weteekateeka otya before you became a recording artist? Weteekateeka otya okubanga ate wagenda okujja okuba abantu otandika okulabika abantu nga bakulaba omanyi okukola ebintu ebyo nkulayo ku mbaga ez'enjawulo ku mikolo egy'enjawulo nga performance yo giraba nga yanjawulo omuyimbi amanyi okukuba gita omuyimbi amanyi okukola wali kuba eriyo mukati omwana akulaba naye ng'agamba ekyakiyiza amaze kukuba hiiti weteekateeka otya? Yeah, nze jjukira 2018 wandabako nga nakayimba data cable. So when nayimba data cable I met Chaga bwe yansanga nze nali manyi ndi talented kimala. But he told me talent yokka temala. Nangamba watya talent we tujongerako profession. Noba professional. What do you think kiki ekiyinza okubaawo? Nangamba kwegamba yangamba sinaba kutuuka kubanga ndi full artist gwogamba nti muyimbi. Chaga yagamba? Yeah, era nangana okuddamu okutoluyimba Rona okumala omwaka mulamba jjukira oluyimba lwe naza ku data cable bali bayita gwabirina. It was my last song nemala omwaka mulamba nga sina kyenkola. Nsiba mu studio kuyiga ku producinga kuyimba nenjiga bintu bingi. So he taught me music. Daye ebisinga nabiyiga sinaba kufuna breakthrough oba sinaba kukuba hit. Ebisinga nabigiramu eyo process. Kubanga yanzizaayo mabega nangamba blood tekimala industry gy'ogendamu ejjudde abantu abali talented. Njagala omuyimbi gwe nsindika mu studio ne nkugalira n'ofuluma ng'oluyimba luwedde. Weewandikidde, weeproducingidde, weevoicinze, weekoze buli kimu. Kati ye gwayita afule yakiyitanga full baked artist. Kati gwe najjira yangamba nga oli half baked
tekigwa talent yokka tekimala talent yeetagako obumanyirivu yeetagako ne experience so he taught me many of the things naye ebisinga era mbiyize with experience ebirala mbiyize nkubye hit for example kwongera osomera ddala production since mbeera nnyo mu studio ebyo mbiyize nkubye hit ebisinga nti mba mu studio 24/7 ate n'ekirala nze muntu ayagala ennyo okumanya alani nze nsobola bakanakazirawo ne neebuuza lwaki bakateekako sponge ono so kiba kinnumya omutwe mmanya kumanya ddala lwaki bakateekako sponge ono lazima mmala kukimanya so that's how we engage nze njigamu ebintu byange nga neebuuza lwaki omuntu aba asobola okuzannya gita nga muyimbi nga bw'ayimba ate nga nze sisobola why gita eno wagiyigira bbanga ki gita actually sinabagiyiga nnyo gamba nti ndi professional nnyo but nze kye nasooka okukola kati kankubulye process eyinza okuyamba omuyimbi aleewo nze bwe ngenda mu studio bwe mala okuyimba oluyimba I sit down nembuuza producer nemugamba eno style gye nnyimbye bagiyita batya because it is in Uganda gy'osanga omuyimbi ng'ayimba style naye nga tamanyi na style ya music gw'ayimbye because oba talented naye nga toyina professional side kati oba tusobola manya nti kino kye nnyimbye oba R&B oba Afrobeat tuba oli omusanga n'agamba nze nnyimba hip hop nenge owuliza music gw'agamba hip hop ayimba dancehall naye amuyita hip hop so bwe ntuuka nze mu studio bwe manna akayimba ekitu nga sikimanyi I ask nemugamba producer kino kye nnyimbye eno style olowooza bagiyita batya nangamba ene fallinga bweti nemugamba kati mu music tulina kye tuyita codes nemugamba njagala ondage how can I play this song bw'oba nga toliiwo tugeze nga bukedde nga toliiwo waneeno nga njagala zanya luyimba lwange oba oli ampise mu kifo nga tewali sound what can I do then nga ntuuza wansi nga gamba kyolina okukola ziri mu code bwe bati eno yegundi balukwata bwe bati so nasooka kuyiga nnyimba zange mu process y'okuyiga ennyimba zange nenkizuula nti Ugandan music ebiseera ebisinga ne music ensi yonna zitambulira mu codes ze zimu ebiseera ebisinga code ezo awalungi nnyo wotututte briefly tukubere ku code ezo ogambe nti nga omuntu bw'anaagamba nti ebiseera ebisinga ennyimba zaffe oba mu Africa oba hit esinga ennaku zino zitambulidde mu code bweti so that omuyimbi omuto awuliriza n'amanya n'agamba kuba abamu bakuba code enfu ng'awusi we tuli actually ennyimba zenyinza okubagamba ezimu zikyukamuko kitini for example osobola otambulira waliwo kodi eno bagiyita G musically eno bagiyita C eno bagiyita D kati music wa Uganda asinga atambulirawo kati for example kankuwa oluyimba lwange mwoyo gulisigala gukuranira newe nibe singisibula gulisigala gukuranira tezikyuka kangende avolinonya olinonya avolinonya tezikyuka nasewa kutubide osege kale singa zitambulirawo zi radio call zikyukamuko katini kusinzira ku kiya luyimba naye nga ogenda okulirizaamu olusi codes zezimu newesanga zifanagana tebola bakatata wamajja naga bolimba lwo zine engeri zifanaganamu ennyimba z'ogundi n'ezaagundi nga ye aba atakitegeera tasobola kukitegeera kukinyonnyola musically nti kiri bwe ki naye aba akiwulira nti oluyimba lulina engeri erufaananamu so codes ezo ziba codes ze zifanagana ebiseera ebisinga naye nga music gundi composition ne lyrics ziba zanjawulo abaana b'omu worship houses abali mu churches codes ze bakubiramu ez'ennyimba za worship ziba code ki ezo codes ziba nnyingi nanti kyemugambe kisinziira ku ki kuki gy'oba ogenda okuyimbiramu na luyimba buli luyimba luba ne codes ezaalwo tinga bolaba lwokukubidde omwolo lulina codes ezaalwo ate si ze za thank you love tho ezimu zeddiŋŋana nti wano osobola okukuba ddi luli n'osoosa ddi mu kusooka oba si n'ogijjawo n'okuba endala but it's the same thing omanyi akayimba ka God will make a way God will make a way so kankubiremu kawo to be no way wakati ezo kodi ezo ziba zibumuka ezo no sijja zisobola unless nga maze kawuliriza bulungi ne neebuuzaako kuba nsingako yeah. Wow. Trinalium voice muyimbi ali so talented akola bingi ayimba amanyi okuba gita piano yo gimanyi kyenkanawa piano yo ngimanyi okusingako gita yeah. gita yo maze banga
Gita ndowooza mwaka nga gumu. Yeah. Kyekivuga kye neegomba ne piano. Gyenkoma okubeera gy'okoma obeera nayo otuuka n'ogiyiga. Yeah, you get attached to it n'ofuka nga yo otuuka n'ogiyiga. Nti n'oba totunuddeyo osobola bizannya. Naye mu kusooka oba olaba nga bizibu but kwewaayo naddi oba osobola bizannya. Abantu baba bakuyise ku mikolo gyabwe n'ebitundu n'emikolo ebina gy'ogenzeemu baagala nnyo okubakubira gita ne bawulira eddoboozi era ddala oba baagala nnyo sidi. Kisinziira ky'oba ogenza okukola. Kati sometimes bampita ku kifo ng'oli akuyise ku surprise nga tugeze golf. Akuyise tewali sound, tewali nti oba DJ agenda teekayo instrument oyimbe nga of course gita ino kigattawo. Olina kujja ne gita yo n'omusurprisinga naye abasinga baagala nnyo that live vocal baagala nnyo eddoboozi nga liri live okusinga nga liri mizindayo kubanga mu studio already baba baakuwulira dda. Tewali kipya ky'ogenda kukola unless ng'oyimbye live. Yeah. Ebiseera ebisinga abawala abendooza baba beebuuza ekibaagaza abayimbi ekibeegombesa n'ekibaagaza abayimbi abayimba music w'omukwano nga mmwe oli ayimagininga nti bane girlfriend w'oyo omuvubuka kati yeesimye kati balaka bamukubiramu ennyimba ezo nga bali awo otwala bbanga ki nga girlfriend wo totuddeeko wansi mu ntebe awo n'omukubira ku buyimba obwo obuwooma. Bwe nali nkyamuyina actually bwe nali nkyamuyina she was this type of girl. No, kati kyenyinza okugamba Alan kiringanga omuntu ng'omulimu gwo kamera. Otuganga kugwe tekikyakola like tekikyewuunyisa. Naye nze bwe nkulaba ng'okutte kati nze mu biseera byange bwe nali ntandika okukola interview wani natulanga ne nga mwana gaya atula mu kamera gwe ne yeeyogeza yeka blood paka wakimala okitegeera ng'ekintu ekyo mwana kinneewuunyisa. Naye the more you get used ogenda n'otukanga kifuse part kugwe kati gwe kiba tekikyakwewuunyisa n'abakwetoolodde naye nze akirabye for the first time kinneewuunyisa kati ye music. Baboyi babeera mu kamera ne boogera mwana ye ne weebuuza mani gayi nze mu kusooka nali mmanyi oba abanayina gwanyumya naye ngenda okugyako kusetinga nawe omulyayi ali yekka bwanyumya we yeddamu we yeesanyukira bwakola ki negamba mani kati ne music bwe kiba nti abantu abanneetoolodde ku bo kyafuka nno mu nze okuyimba kuba nkikola nnyo but ku muntu atamanyi nnyo omuntu atabeera kumpi na Liam kyewuunyisa. It is amazing era omuntu atula nsinaga gayo ono banaye akikola atya nga bwe ngambye nti ze bwe nali nga nkyewuunya tekikyewuunyisa. Bayimbi bangi bwe bafuuka ba star oba bwe bakubayo ennyimba ziizo audience nezaagala baawukana ne bannaabwe batandika nabo. Are you still with the same team gye watandika nayo? Yeah, I'm still with the same team just abamu tebakyaliko nga bw'omanyi buno obulamu bwansi betwakula nabo oluusi abamu si betuba nabo. Obulamu butusisinkanya abantu abapya ababaddewo ne bagenda abataliwo abalala ne tufuna abantu abalala mu bulamu but still tusigala tumuvinga. So sobola kugamba nti bonna be natandika nabo bakyaliwo abamu simanyi gye bali abamu tebakyali ku lugendo abamu Mukama yabajjulula mu bwensi abapya beeyongedde abamu abakadde bakitadde so obulamu bwe butyo. Biki ebirungi byogezezaako okufuna mu music woono omulungi? Music ebirungi byensinza okufunamu nti nfunyemu respect n'obulamu okunyanguyirako somehow somewhere nti at this moment osobola okutuuka mu kifo ne batakalubiriza mbeera because your Liam voice olina tune ekuba kitegeera. Luli nze nagendanga mu banka ng'osimba layini naye kati olukulaba owa security akuyisaawo ng'alinga agamba oba gwe toli muntu so kati obulamu yeah, respect bugenda buyizinga okitegeera kigonzaamuko ku bulamu nti wadde kale kigonzaamuko ku bulamu kyenyinza okugamba love y'abantu okuba ng'oli known by many people nti oyinza n'okufuna obuzibu like yesterday twafunye obuzibu emmotoka yaffe n'etubira but just because omuntu yalabye Liam n'agamba ono Liam blood nina omusindikirako emmotoka paaka weevaawo wano oba enkuba etonnya oba ki naye ng'agisindika lwakubanga Liam kati omuntu gw'atamanyi aba ayitako muyite so obulamu buba easy. Yeah. Oyina akayimba akapya ke wakubye ndowooza kagenda kukolera bulungi nnyo abantu abakulaba ab'emikolo ab'embaga kagenda kukola bulungi nnyo bakayita batya? Akayimba bakayita Olwanyi. Storyline yavuddewa? Storyline kana akayimba nakawandiise nga nsinzira ku bintu nga bwe nzega music wange nsinzira ku bintu ebize bibeerawo mu bulamu bwange. I wrote this song specifically nga njagala okubaka abantu abamu benneebaza okitegeera omuntu atali omu oba babiri abantu abasobodde okulwana naawe kubanga Alan Gomanyi gye nvudde haso zempiseemu
ebintu bya bulijjo bye tuyitamu ebigambo byogerwa abataagaliza abatakola ki but there is always that one person agamba nti this is it nga bolaba kati nti Alan Cruz Luyimba n'awandikira abantu nga mmwe nti you've been there despite byolabye kyemmanyi gy'otambulira obiwulira ebinjogerwako ebirungi n'ebibi ebikola biki but still you're there n'ogamba this is my nigga oba bamwogeddeko bibi oba bikyamu so this is a song akebaza abo abantu nti thank you love olwanye nange webale kunzikiriza katukubiremu tuwulire tune eno empya bw'etambula Thank you, love. Oh. Thank you, love. Oh. Oranye nange, baby, webale kunzikiriza. Thank you, love. Oh. Thank you, love. Oh. Oranye nange, baby, webale kunzikiriza. So that is the currency. Kebaza muntu akuberedewo yebale kukkiriza mu buli mbeera yonna. Kati verse negamba when you came my way, oh my lady, twafuka muntu omu and you. When you came my way, in my head, muli mugwomu, only you. Ebigambo bwe byakumenya ulumi wakwatirira kaguwa kalava kakutuka baby wakagatirira webale tewako wakugonda mubulumi nga njomba nga sina nga nsonda webale kunzikiza. Wow. Enyimba zino bwoba oyimba obanga ogenda okureleasinga enyimba zo so far toyinayo collaboration name ng'ogyeko ya Wizo toyina collaboration name? Yeah, so far mbadde sinayo collaboration but nandyagadde okukolayo emu singa mba mpeereddwa Omukisa. N'omukyala n'omusajja? At this moment nandyagadde okukola n'omukyala. Yeah. Okay. Yeah. Ennyimba zonna gwazeewandikira? Newandikira music wange kuva ku zero paka watuuka era twabanga omuntu akulimba nti bandipandiikira. Yeah, nemwewandikira. Oyaniriza ennyimba endala oba for now okyayagala okwongera okulaga abantu what you can give them? Sirina buzibu oli singa abalulese but nga bwe nagambye music wange asinziira nze nga nze nina dream nina n'ebintu bye njagala okutuukiriza so deep inside manyi kye njagala okukola ne impact ki gye njagala okuteeka mu industry so I don't think nti writer asobola okutegeera ekiri mu bwongo bwange what I want to do exactly kyova ntuula nenkwata kye njagala okukola omanyi Bobi Wine lumu yagamba kati bwekuba kugogola myala kola bikikambi ekyusize so there are some things I've been seeing about the industry zenjagala okwekyusiza but through my ways I believe nti nsobola okukozesa method ezange nenkyusa bye njagala okukyusa so I don't believe in writer asobola okumpandikira oluyimba n'ategeera what exactly I want wabaawo feeling gye manya nti kati muno oluyimba njagala kino nze mba nsobola okukiwulira naye tosobola kuŋŋamba nti writer gwe osobola owulira mudu ne feel gye nina na kiki kye njagala okuwa ensi that's why nasalawo nze newandikire sigula music. Ani akoze oluyimba luno? Luno oluyimba lwakoleddwa producer Bamita Sybits lwabadde mixed and mastered by Grey Stroke Lego mu Badman Records. Yeah, nalwewandikira instruments zabadde live ezisinga saxophone. Yeah man. Ogenda dukola video oba okyerowooza? Of course ngenda dukola video like any other song. Nina dukola video kubanga nina visual. Nina ekifaananyi kye njagala abantu balabe. Mbaako ne kye njagala owulire ne kye njagala olabe. Kati kye njagala bawulire bagenda kiwulira ne kye njagala bakirabe. Okay. Guno omwaka 2022 biki byagala otuukako nga Liam Voice by'otunuulidde? Guno omwaka bingiko naye Mukama yasinga omanya plans kubanga ne wano wendi at this time samanya nti bino bye nnina nja bituukako at this time so Mukama yasinga omanya nze Katonda kyemmanya asobola okusoma omutima gw'okusinga omuntu omulala yenna mbaako ne bye ŋŋamba nti this year njagala mbe kino na kino but saagala bye exposing mpaka nga maze bikola I don't believe in will erinnya lyange lyaddala bampita William ne natemako will nendikako Liam so nyanziyo ga Alan nakoze kino naguze emmotoka nga njiguze sinja ggula emmotoka. Yeah. Kale ebigambo bye bisembe eri bafaani bo n'abakulaba?
ebigambo byange ebisembe eri bafani ba Liam Voice banange mwebale kunzikiriza muranye nange bambi mwebale kunzikiriza. It's a new tune eri out geno gisearchingeko ku YouTube olimba balito ranye video ja very soon. Pozi nekirala njagala like simanyi oba alani osokunyambako tukiriza one of my dreams but nandi agadde okumeetingako ku Rema Nanakula if possible boba mpere omukisa guba gumpereddwa so ye muyimbi gwe nandi agadde okumeetingako mpuyanga nja mu meetingeko tutulaawo nina byenjagala okunyumyamu ko naye byensuubira nti bisobola okubaako kyebinyamba ku kaliya yange n'okunyongeza n'okubaako kyebinyongera mugambe Rema Nanakula amanya bampita Liam the voice boy humble nkusaba simanyi oba humble request yange nakkirizibwa naye bw'aba nga gyali nga ndaba nandisabye mu meeting ekoko ne bwe zibe dakika 3 kuba be bamu ku bantu benzize neegomba mu industry gwe ngamba nti wuuno nabyo yagala omugamba nga biva ku mutima ya nga biva ku mutima gwange nane byenjagala omwebaza ye ng'omukyala kubanga man otunako mu music wa Rema Nanakula n'otula ne music abadde mu industry it's quite a kyanjawulo omuko ate mukazi mupambanyi tewali mwaka guyisewo nga Rema talina hit olina oyimba romanyi olina mwaka gumanyi nga talina hit so njagala ntuleko naye twinteractinge manye ampabulemuko kuba kati bo baluddeko mu industry. I need to see that side abasajja mba meetings ennyo so I would like to meet Rema Nanakula if given an opportunity. Luyimba kyora Rema loyinza omukubira saawa zino kayimba ke kubumu kubimba bosinga okwagala obuyimba lwa Rema mukwano kulika kyobadde kulikayo okamanya kayimba kayo omwagala banange tomanyi nakumanya aya ho akayimba kali katabwa ako kampisiza ddala bubi nnyo njojo akawisa ddala bubi I believe nze Rema nsobola omuwandikirayo oluyimba ngenda wandikayo oluyimba nga specifically kubanga boy vibe yeze tomanyi nine ngeje mpuliza muziki nga goiza muziki wange n'ogendeyo mubire kati ngombe mbeerawo nempuliza nnyimba zo noneegombesa n'okuyimba ne ngamba naye baaba ate okwegayira ba presenter kankubireko ho kati nze nno nange bwe ntyo embeera nga mpeza muziki wa Rema muwuliriza n'ennyende eyo mu meditation n'embeera eyo gali n'ebintu by'empuya abantu alabye batawulira era woba wegendereza kiba kizibu oyita mu bintu bye n'otasangako either comment yange oba like yange ebiseera ebisinga kuba mu stalkingako nnyo ebiseera ebisinga yeah I love her so much. Kale Rema Nanakula njagezaako kye naasobola I know nja kwogerako ne Evelyn Namulondo oyo tulabe engeri gye tusobola okukikola ne bwekitaabe kya kamera wanabakkiriza fine but wanabatakiriza kamera so long as ntukiriza dream yo oba ekisuubizo kyo otherwise Alan Cruz is my name and of course Cruz exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira Kim kwali bulungi nnyo ku kamera abaddeko ng'ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo ntambule ne Liam Voice bwe tubadde bw'alina kyayizeemu eno interview oyizeemu naawe atalina kyoyizeemu tomanyi ojja yiga mu interview enaddako tuli proudly powered by Marus Bridals Afrisap Kogasen Online Capital bwe batuteekamu ensimu ne tusobola okuba nga tukutukako bulungi nnyo ennaku z'omwezi nga 11 June teweerabira June Royal Regency Jobs Link ateeseteese bulungi nnyo Rema Nanakula Papa Mixer Kisemakula B2C Soldiers kuliko Maddox Sematimba kuliko Karokasita shegena kubeera ya mulembe nnyo. By the way nga tonaba kugalawo let me use this opportunity okuyisaawo kino naku z'omwezi nga 3 June ngenda kubeera Egypt Kyle so bafanzi bange mwenna abali aba following Clues exclusive ngenda kubeerawo Cairo Egypt so mbakoowola abafanzi ani ateeseteese promoter amita B13 Entertainment so mbakoowola mwenna abafanzi ba Liam Voice nga 3 June twesangeyo Cairo Egypt come so mweteeketeeke bulungi nnyo wali ku Royal Regency nga bwe mbagambye okuyingira pound zigenda kubeera 8 ordinary then ya VIP mbimanyi Jobs Link oba omukubira straight ayo wali n'ofuna table ekintu ne kitambulira ddala malidadi sana katulabe bwe tunabeera UK awo omwezi guno gwa June kale njagala okubanga ate mbasiibulira n'olunaku olwaleero saagala kubanga ate nsukkawo musibe bulungi mweraba.